eyali akulira ebitongole ebikese mu Uganda General David Sejjusa asabye bannakibiina kya DP okwebuuza lwaki tebakwata buyinza. Bino Sejjusa abyogeredde Katomi Kingdom Resort e Bulega mu ggombolola y'e Katabi bw'abadde omu ku bantu abayitidde okubeerawo ng'ekibiina kya DP kigenda mu Ttabamiruka omwaka guno nga bagenda okulonda abakulembeze abapya. Cannot uphold the law. You cannot uphold the rule of law when you are always in the corridors. When you are always in the wilderness, you must capture power. Sejjusa abasabye okukimanya nti bwe banaakolagana obulungi n'ebibiina ebirala bakwata obuyinza kyokka n'alabula nti kati baali badde balabye embeera esaanidde okwetegeka okutwala obuyinza. Don't be intimidated by these divisions. These divisions, even in LM, when we were in the bush, we had these divisions. Those members of the external committee, some of them, if we had seen them in the bush, we could have eaten them up. We didn't like them at all. Mu kwogera kwe Ssenkagale wa DP Norbert Mao agambye nti Ekiwayi kya Lukwago bakoze kyonna kye basobola okulaba nga babasaba baveeyo bakomewo mu kibiina kyokka baganya wabula baagala bawayo ebifo eby'amaanyi bo kye bagamba tekiri mu mateeka. We are not only trying to compete, but we are changing the politics of Uganda. Ate ye nannyini kifo kino awatudde Ttabamiruka ono era nga ye yali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Gilbert Bukenya agambye nti engeri yokka DP gy'egenda okukwatamu obuyinza balina kulekerawo okusojjagana era bakolagane bulungi. Strong positivity must take place. And I ask you people, the leadership of DP, unity will take us into leadership. Ate ye Dr. Lume Bayiga ng'ayagala kufuuka Ssenkagale wa DP agambye nti engeri gye bategeseemu Ttabamiruka ono mbi nnyo kubanga ye ng'omuntu agenda okuvuganya tamanyi na balonzi kubanga tebamuwa mpapula ziriko mannya g'abalonzi ekintu ekikyamu. Tuteekwa kulwana okusobola okulaba nga tugogola ensobi zonna eziriwo ekibiina kyaffe kibeere kirungi. Kampeyini zitandika kiro kya leero ate ku makya balonde olw'oluvannyuma balangire ebinaaba bivudde mu kalulu olwo babuuke. Ttabamiruka wa DP abadde agenda mu maaso ng'ekiwayi kya Elias Lukwago kyolekera Luweero okugulawo woofiisi za DP n'okwogerako ne bannakibiina. Bayisizza ebivvulu okutuukira ddala e Luweero kyokka nga poliisi esoose kuba ekiikamu. Ku ssaawa 7 batuuse Luweero ne baggulawo woofiisi e Kasana n'oluvannyuma ne boogerako eri bannakibiina. Bagenze ku kitabo kya Katake Luweero nga wano Lukwago bamwambazza olubugo n'okumusumika nga bw'asaanidde okukulembera ekibiina. Okujulira nti ekisinde ekigenda okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga ezasinziku kitongozebwa olunaku olwaleero. Kigongose balamu ne Brenda Namale wakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.